nzali ne jirite yasalako enviiri za kaguta nze yavumbula ettaka eryagwira n'ebuduudu tugere mu maaso. Olina kapozi oyogeddeko awo ne tugamba bulijjo gwe tunoonya tumufunye tuweemako kakapera. Ennyama y'ente mpoomerako enkoko nkulu nanywa obutunda obukamule mu butungulu nina ebizigo bye nakola mu supagulu nina taayi gye bambala mu magulu yenze yakwanira Kamiro yo Dorotia yenze yagatta baby ne baby katipeya yenze amanyi okukola kapeti mu sefuliya ebyama byonna nze abiyina balina kunkwata bulungi bisinga ku bya katsi ebyama byonna bisinga ku bya katsi onogola ekimu kyokka ssebo kimu kyokka naawe totuwadde nnyo onogola ekyama kimu byama byo bingi naye nga biri bitya emyaka emeka naye nsonyiwa okubuuza lwaki olina emyaka mukulu nsuka myaka 2 tambuliramu 2 nagaweza Baje ntwagala omukyala ng'afaanana ata? Njagala omukyala njagala omukyala asobola okuntegeera okitegeera amanyi nti njagala endongo okitegeera amanyi nti obulamu bwange tebubeera nnyo mu kamera iyo obulamu nga bubeera mu kamera bujjamu nga nze performinga naye buno obwa bubeera eri bbali. Kyotegeeza tuyagala relationship yonge eri mataala. Saagala abantu bakuliriza nnyo abantu bakumalako emirembe zedda negomba nga abayimbi naye siayagala wangi ssebo edda wegomba nga abayimbi negomba nga abayimbi naye muyimbi agira kano muyimbi oluusi ategudde hit n'atandika okunyooma saagala saagala abantu nga bali mu bizinesi gyendimu sobola tosobola datinga muyimbi muno sobola era obolanga nkudeti nze nkulimba ekituufu olimba omuyimbi bamulimba lwaki bannange naye nga bye bituufu nti bw'otunulamu omuyimbi obeera eno nga okola bibyo ogenza oba oluusi nakasongola okuyimba n'omuyimbi munna agenze ewayiiriki bimba kusindika akavidiyo nga bamunyiga bamwogereza backstage bapromota bakwananya abayimbi promota abo bakaddiye bayimbi baffe abo promota ngani nani waffe promota mukaddiye bayimbi baffe sente asobola zikuma n'aziwa mukaziwo kale omuntu kasita abeera nnyo ng'ayagala amataala awe wava obuzibu mbulowoozaako era mbuliko batera simanyi nshawa naatera manyi ngenda kukeera ku makya nange tuna omuntu bakube mugambe wuuyo kumukagala waliwo okubeera nga concert mukambuza naye nga temukagala nandyagadde okukola concert nga nyongedde n'ensuulayo nga 2-3 muntu kyakulukuta mu ggwanga muno gwogamba ona agezaako okunsemberera oba nsingako nze ate gwe gwalina okbaŋŋamba okitegeera gwalina okbaŋŋamba kuba kati nze wembeera mu general nga mu general omwo nze yaleeta mu style kitegeeza gwe gwaba alaba n'ogamba okusinziirako ono alabika asobola okukola ki okugezaako gwe mwenyini ogamba gundi omulaba otya kuba oba tomulaba okitegeeza tannababbeerawo naye nga wabeerayo abaana babeera eyo okitegeera nga baagala okuyimba mu koŋŋanzi naye kizibu bayimba ate oluusi ŋŋanze nga nkyali upcoming Gati abaana babeerayo kati gwe olina kukola nnyo research nga banakyala tokuli naawe goleza kinkeera ku makya ne dropping oluyimba lwange ne luyitawo nenzira mu byange nensirika kubanga waliwo eddibu lyange tasobola yimba byennyimba we yagezaako biyimba yali afudde okitegeera nga nzijaawo mu biseera ebyo naye saagala nnyo mwogerako kuba buli mwogerako naye ayimba bibye tasobola yimba bintu byennyimba nze nkubuulira amazima ga Katonda teri asobola yimba byennyimba